Kino gye mitwe emikulu egikulembedde amawulire g'olunaku olwaleero ge nkutuusaako mu kaseera kano naye nga mbaniriza wano ku CEO Michael Uganda YouTube channel mugamba mutakansubire nti buli omu ali bulungi video giraba okuvira ddala weetandika mpaka weggwerayo amawulire gagali manyuvu nnyo nnyini ddala ate n'ekirala video gimpere like bw'ogiwa like kigiyambako okuba nti ate etambula n'etuukira ddala mpaka eyo gy'erina okuba nti ekola ki nti etuuka. Calvin Kayanja ono mulina mu maaso nina akatambike ayisiza mu Joyo Ssennyonyi eggaali chairman Nyanzi saako ne struggle ayina byayogedde ngenda kuba mu kutuusaako ogenda kuba omwewulirirako liri puzzle naye mulina mu katambi eyagulidde abantu be coach ambulance yekugamba liri puzzle ebintu by'okwesimbawo alabika ayagala bikwasiriza ddala maanyi yagulidde abantu be coach ambulance naye ngenda kuba mu kutuusaako mu katambi mulina mu katambi naye ogenda kuba nti ate omwewulirirako ate Prisoma naye mulina ayagala kuba nti ate atwala omwana gwalina mu Grace Kani ku DNA omwana amutankana agamba nti omwana ono ayinza obba nga siwe kubanga abasajja bangi abamukayanira okuli Kididi n'abalala ne Prisoma naye mulina owulire engeri gy'ayogera ku nsonga y'omwana ono nalwaki ayagala mutwala ku DNA naye mulina ky'olina okukola kuba nti ate olaba video eno okuviira ddala gyetandika mpaka gyeggwera aye n'ekirala gimpere like esobola okuba nti ate YouTube egiyambako kuba nti ate etambula n'etuuka ku muntu omulala kankutuuseeko Calvin Kayanja n'oluvannyuma toyongereyo n'amawulire ge mbaleetedde. Singa bwe mukozesa obulema okuzannya ebyobufuzi bwe mukozesa n'ebyobugagga bye mufunye mu ggwanga Uganda okusomesa abavubuka engeri gye basobola okwekulaakulanyaamu singa mbawagira nnyo basajja mmwe kubanga muli bannakatemba balungi singa mutulaga engeri gye mwakiivingamu mu nsi buliidinga ne muzimba mu mansioni ne mukola embaga ez'obuwumbi muyina apartments ez'obuwumbi n'obuwumbi muyina amayumba n'ebyobugagga bingi mu struggle mu ggwanga lye mugamba nti libuliidinga singa mutuyigiriza ffe ng'abavubuka butya naffe bwe tusobola okukozesa mesadi y'emu ne twegaggawaza singa engeri gye mpagira kadingo baganda bange nze amagezi noonyaga how I can sleep in a mansion nsobola ntya okuzimba wooteri mu nsi buliidinga that's the knowledge I want nzo bw'oba oyagala neegate ku struggle njagala kadingo oba bano abafere banne bambuulire how they achieved all of this wealth mu nsi buliidinga era ne bayita olukuŋŋaana ntugenda kusomesa abavubuka bwe twakola ssente zino mu nsi buliidinga mu struggle ne tukola obugagga buno ne tukuŋŋaanya ssente bwe zityo okusula mu mansions musula mu mayumba agasinga n'amawooteri ga 5-star hotel obulungi singa musooka ne mutuyita ng'abavubuka nti katusooke tubannyonnyole nammwe mukwateko ku miggo gino naye ng'abaana bammwe balina enkya bwe bagenda okujja akawumbi mwe singa temumanyi bwe njagala struggle. I hate you people because of one thing. Kwe kuzanyira ku musaayi gw'abantu and you achieve. Kwe kuzanyira ku bulamu bw'abantu mwene mufunamu. Kubanga amazima gennyini abalema tubamanyi. Oyinza okumbuulira these fools baazikubadde okutuuka okutambulira ku miggo. Mwene muzanyisa obulema nga sympathy to achieve your goals ng'abaana b'abantu bafa. Abaana b'abantu bafudde ne baleka bamuleko wano tebasoma na kusoma. You are enjoying. Anda wange omuvubuka value your time. Abasajja bano baba tebagamba gye bajja bugagga bwe balina nga gwe beesimpasayizinga kukumamu muliro oyo noono obudde bwo obw'obuvubuka ng'olwanirira bo njagala ofunemu amagezi okozesa emikono gy'okole. Bwe baba tebakuyitangayo okugamba nti naawe osobola okuyita mu kino n'obaako ka apartment ziikalina nga bwe bazirina nti naawe osobola okuyita mu kino n'ogiteerawo abaana bo. Muganda wange genda mpola oyinza okuba nga gwe bizinensi yaabwe. That's my prayer gy'oli ovaluwinga obudde bwo ate era otegeere nti the people, the fools who are wasting your time are users. Ayagala okugenda ebweru mpuliriza ku noti 7644745 sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abalenzi n'abawala 150 bagenda kukola ku bisaawe bannange ku bisaawe
ku noti 74 noti 67,284 salary million 1.5 bakusuza bakulisa bakujjanjaba okole sawa 6 zokka ate ne vacation buli mwaka olina okubanga oli wakati wa myaka 21 paka emyaka 38 nammwe abasobola okukola nga ba waitress ne ba waiter tuina hotel Dubai yetaga ba waitress ne ba waiter mujje mukole interviews salary million 2.3 sente zo ziteka munga visa ekuli mu ngalo interviews zigenda mu maaso abantu batambulirawo youth let's value our time obudde bwe tuteeka mu basajja abafere abatasaana kubayo lukungana nti mukole bwe muti mubeerenga ffe naye bo bakulaga nti you should use your time to fight the lion. Ekivulu kyankolera oyinza otyo gamba abantu mbu ekivulu tekyakolera bayinza n'okugamba ono omusajja ani amuloga kubanga abantu ekibaleeta bakugatteko ove ku ddala ly'obadde oliko n'okuba okusiiwuka okubakaabirira enjala ensonga ezibaleeta ziba nnyingi okyusekyuseeko obulamu obeereko bw'obeera sente zonna ze nafunamu nazigulamu ambulance eyambe bannayuganda nagulamu ambulance egenda kuyamba abakyala abafiira mu ssanya bannayuganda mobile ambulance egenda kukola Uganda yonna ekyali mu bondi bammanjayo bukadde 5 ate bangambye bwevaayo nyina okugiteekamu amacupa g'omusaayi kafiriji akagunnyogoza leero nkugambye naye ze eggwanga lyange ndiweerezezza omulimu ogwange ngukoze era bwe ndaba abajjonkezi nnyiiga era bwe navuddeyo wano abantu nga mbalaba bagira ati walya panado waawa ne mbagamba nedda ate nze naleesa ambulance tambula bulungi n'abantu kyekigenda okuwa emirembe kubanga ne muzadde we yakuzaala waliwo by'otaakola 100%. Omuntu bw'abaako kyakoze kyakuyambyeko genda n'ekyo. Abitex no yeetaaga ebimuli bye ng'akyali mulamu. Abitex oyo ate kati yatandise okukwata kufa abayimbi aba new generation yeno kyamwongedde nnyo obubonero. Mululu ene site yeetaaga mululu. Mundongo buli lwotunuulira ssente buli kadde kyekiremeseza bannabitone mundongo osasule wantu wangi kati mwe mwannangira ekivulu nabawa mmeka simbangayo kivulu kya Galaxy FM lwe nali ngenda okuyimba nali mu ddongo ennyimba nali nziwandiika naye nagenda okulaba abantu bawano tebasiima nga bwe nkugambye omululu ndi muwandiisi no mulungi wa nnyimba obadde okimanyi saayo omu ku bantu bempandiikidde ennyimba abangi yali avuddeyo n'akola ki saana muwandiikira oluyimba lwateziwera ne mbawandiikira nakali aka New York ono gwe nnina akalanjagala onanjagala lwakuba abawano omuwandiikira oluyimba n'omala n'ovaayo ku Galaxy TV nti gwe waluwandiika n'olyoka owulira ebivumu kakati nagenda okulaba ate nga ne mu kuwandiika sifuna nnyo konze ffenna tubifiirwe ennyimba zange kanzeeyimbire nkyali ku extra z'ebulaaya wano sinatandika nkugambye enkudi nkyagitabaza eddungu Kuwait, Afghanistan, Pakistan ate neera abantu kye baŋŋamba omanyi nange ndi musiru ekyo kankyeyogereko ku Galaxy TV abantu abampagira baŋŋamba nayo wayi tufe tukwagala otegeera wategeka ekivulu kyo teri yakulangirako weerangira ekivulu kyo Galaxy TV neekuyambako n'ab'emikwano emirungi ne tujja otegeera abaddipi baaliyo Nuupu baaliyo NRM baaliyo Piero yo baaliyo gavumenti sente muzijje mbayimbi kubanga gavumenti yali yatusaasira omusolo wano oyimba tebakugjaako bino ebivulu bye tukuba n'ogenda ekagadi n'ogenda emasindi ate era bona abeebazanga bagamba omulabi abeebaziza ensujju bajja kugibba ensujju ate Gloria Bugi yagenze nannyongera oluyimba nnyinayo olubalama lujja naluyiyiza mu Gloria Bugi akatambi nakalabye ebipimo ne tubifuna era tubirina ayongeremu bwongezi matama booster ne makindi era wano ko tusanzeeko lwakuba abasajja tubatadde mu kamera Gloria Bugi yebbe yerinnyedde ddala bagende maaso n'okweyambula ffe tusiima Irina bulungi nnyo twakava nakwogera kati bakikuba bakozesa editing computer editing eyo si kiss ya ddala twagenze mu kakiiko akakugu National Council of Kiss eyo kiss teriyo akakiiko mu ggwanga akakola ku bya kiss eyo kiss eri unidentified teriyo musajja muno bwasugulanga mukazi w'omukubirenga ne Kasimu omugawo waayi Liana yeto mmalirawo era nkolimira epas yenyigidde nnyo mu kwonoona relationship yange ne Irene Ntale epas
yakola na Irina Ntala akayimba kakadde. Epasi muno mwatafugira ngaloze ndoza nayagala okusaba ekibatu n'okwata akabina without Irene consent. Irina namuma video kakati Epasi ebintu ebyo abirimu nnyo. Si muntu mulungi obutambi bwa Gloria Bugi bwagenza okufuluma omwana oyo ngali wa Epa ne Grace Kani njagala afune rest. Mukufuna rest eriwa njagala omwana oyo amukwate tugende naye nze pembi nenda mawulire tugende ku DNA. Omwana oyo wanaaba wange nga tukebedde kwiza ku kamera that this DNA foolish is my daughter. Ngenda mulabirira okusuka wembadde ndabirira nga si mu nkweko kubanga mbadde mu kweka lwa kuuma ye kubanga yagenda n'avuma famire yange yena n'akityobola ate abantu byavuma bantu bakitiibwa nnyo. Kati yagenda n'ayogera ebintu by'essaza na muliyonzi nayowulira muno nze mukamera muddemu naye ate nze omuntu gwatyoboola nga ndi muntu wa bulamu bwange ndi muntu wagenda mpola. Katono nnyo awo omugambye nti oyagala wandirabiridde omwana maybe mu butuufu bwakyo. Sinanulabiridde njagala nakwongerako mulabirira kusukkawo wenjo omulabirira. Singa Grace Kani akkiriza ogenda omwana omukebera mu DNA wenkwata omwana oyo naye netugenda ku DNA netukakasamba omwana wange ngenda kusukkawo. Sokoleke katono nnyo ekitegeeza olinamu akabuusabuusa nti omwana ono oba oyagala wonzaalira omwana naye nkulabanga omusajja oli antaddeko entalo n'omusajja oyo sibusabusa mwana oyo. Waliyo abantu abakusonga omwana oyo we yajja mu nsi muno yaliko entalo za kiridi manyi bya social media. Grace Kani aliko wano ne wali esaagala kupingira bintu byonna describing obulamu bw'abantu. Nze kyendiko ekisinga obukulu nze newasigala mu bintu bye oba newasigala ye mu mawulire g'ebintu byakola nze njagala kujja mwana muto mu bino ebintu byamutaddemu bigenda mutraumatize nga guno musaayi muto